Hala. Balamusako baganda bange betuli mu struggle yemu baganda bange muli mutya eyo mugamba ki? Era mbankomyewo munnange, mbankomyewo baganda bange okulaba nga tuyiiya nga tukubakubawo dictator tulabe engeri gye tumugonzagonzaamu kwawo oba tubeera ba propagandist oba tukola biki naye nga tebinaba kuggwa mpaka nga biwedde. N'ekirala era nakyo kye tulina okuba nga tulabalabako olwaleero kwe kuba nti abantu abasinga balowooza nti struggle kati engeri gye balangirira Museveni struggle yaggwawoko, oba n'abalala era nabo tubadde tuwulira nga bawooza pulaani B era kinkoze bulungi okuba nga omukulembeze waffe yavuddeyo n'akirambulula bulungi n'agamba tewali pulaani B. Tewali pulaani B, pulaani eriwo ye A. Pulaani eriwo ye A era yeeyo gye twasinzirirako era yeeyo gy'azza tukubirizaako okugamba mbuno tulwanyisa dictator ey'okuggyawo nakyemalira. Era kirabika ne baganda baffe bano aba Forum for Democratic Change nabo abawooza pulaani B nabo balabika nabo pulaani B teriiyo, kubanga tewali pulaani ndala okuggyako nga tugenze mu nsiko nga bano abasajja kye baakola, naye bwe tuba nga tetugenda mu nsiko teri pulaani B. Pulaani B eyandibadde nga pulaani B yeeyo ey'okuba nga beekalakasa, naye yonna egira mu pulaani A ey'okuggyako nakyemalira. Ebeera pulaani era omukulembeze waffe yavuddewo n'akyatula bulungi n'agamba tewali pulaani B, pulaani A yeeyo yakuggyako nakyemalira oba mu ngeri ki yonna, naye nga tagenda kubeera ku bukulembeze. Era n'ekirala kuba nti yavuddeyo n'agamba nakyemalira aba alina okuvaako mu ntebe nga n'omwaka tegunnaba kuwera, n'omwaka gugenze wala, kubanga enteekateeka ye egenda mu maaso, baganda bange, enteekateeka egenda mu maaso ey'okuggyako nakyemalira. Ekibiina kyaffe kigenda mu kkooti basooke babalabise era nabo babakubemu ttooki bano bajjaaji baffe. Tumanyi bakolera Museveni era tumanyi ne waliwo chances ntono nnyo ez'okuba nga tuwangula guno omusango, naye tekitugaana. Njagala mujjukire bannange nti okugenda mu kkooti kuno abantu abasinga kale mugamba muno tetusobola kuwangula ogwo omusango, naye kirina engeri gye kyongerako ku struggle gye tuliko. Oli agenda kukumbuuza kyongera ku struggle nga tebagenda kuluulinga ku saidi yaffe oba tekigenda kubeera mu favor yaffe. Ekisooka bagenda ku exposing oto dictator mu buli kimu kyonna. Obujulizi weebuli, balooya tubalina ab'amaanyi, balooya ab'obwongo bakuba no gavumenti emaze emyaka 35 mu bukulembeze naye tesobola kuleeta looya ne mupurezidenti ngaawo n'agamba muno oyo looya agenda ku defeat nga balooya banuupu, nedda. Bino byonna bagenda kukozesa magye, era n'ekirala ndowooza ne bwe twogerera kati ndowooza bagenda kyemanyi tatandise okuwulirako rumors nga bagamba ne balooya baffe bayinza oba raidinga amayumba gaabwe bayinza okugasalako. Ne tuwulirako rumors endala ezo ezigamba bagenda kwokya offices Electoral Commission babuzaabuze bagambe tewali ebipapula byayidde. N'ebirala bingi, ne kkooti nayo ne bagamba oba bayinza okubeerawo omuliro nagwo ne gugikwata, nayo n'owulira muno obujulizi nabwo bukoze eki? Nabwo bubuze.
Kwegamba bingi naye munnange njagala otegeere nti no omuntu ali anointed kati ng'omukulembeze waffe. Mukulembeze waffe ali anointed. Omuntu abeera God sent. Byonna bagenda bikola naye tugenda sigala nga ffe bawanguzi. Njagala mubeere patient baganda bange. Njagala mubeere patient. Mukulembeze waffe ekitabo kyonna yakirina yatusomera. Teri procedure gyasobola kukola nga tetuzimba oba nga tezimba struggle. Kubanga nze nkimanyi kati muweddemuko ku ssuubi, nkimanyi kati mulowooza oba tugenda kubeerawo emyaka 5 muganda wange mingi maaso eyo. Emyaka 5 si myangu. Musajja atufugidde emyaka 35. Ffe abamu twali tetunaba na kuzaalibwa. Kakati ayongereko emyaka 5 emirala. Kwe tugenda okuweereza emyaka 4. Muganda wange. N'abaana baffe bajja kuba bakuze. Anyway, badde nkyali ku nsonga nga njagala bagamba nti ekibiina kyaffe kigenda mu kkooti era ng'omukulembeze ng'amawulire muyinza okuba nga mwagawuliddeko kwawo nga bagenda mu kkooti. Nengezaako bagamba nti tulina okubeera abagumu. Kale tetuganye bagenda gezaako buli kimu kyonna okulaba nga tetuwangula guno omusango. Bayinza n'okukwata balooya baffe, bayinza n'okuraidinga amayumba gonna n'okuraidinga ennyumba ya pulezidenti waffe yennyini emirundi emirala, ogezaako okutwala buli kimu, buli document zonna, naye Katonda ng'ali ku sayidi yaffe baganda wange. Njagadde mbagambe buli kimu kisoboka. Ekya plan B omukulembeze yavuddeyo n'akiclarifyinga n'agamba tewali plan B. Plan A eriwo yeyo okujjako nakyemalira. Era nga process abantu bonna banaazuukuka ne bagamba kimala. Mbalayira mu mazima aga Katonda ono dictator talina kyagenda kukola. Era talina nawaayinza kwekwata. Ekirala katulinde kati tulabe kooti basooke bagirabise. Badde nkyabagamba n'ekirala engeri kooti ne bweba tetuwangudde omusango guno bigenda ku exposing ekisooka international community. Wamuzeeyi ono geno Tibhabuwa ssente ez'amagye bagenda ku exposing eyo gundi yonna. Bagenda ku exposing gavumenti ye obukumpanya kubanga obujulizi bwe buli omukulembeze waffe batugambye ate sina kutugamba obujulizi muzze mu bulaba. Abaana babakuba amasasi nga balina DR forms ne babatta nga bajjeko DR forms wankubadde bazibbye naye ze tulina nazo zirina okukola ki? Zirina okutwongerako ku bujulizi obwo. N'ekirala engeri Electoral Commission gye yavudde ne publishinga results ku website. N'otunuulira polling stations nga polling stations 348 nga ono omusajja yagyewo 100. Obubeera bujulizi tosobola kuŋŋaaba muno abalonzi bonna balonda ku ezo polling station. Teri mulonzi yafa, teri mulonzi oba teri buzibu bwatuusewo mu kulonda, teri biki, abantu bonna balonze n'aggyawo 100% buli polling station yonna. Ekyo kyonna nga tumaze okyogerako kale tetuganya yinzo zifuna naye obujulizi bwe buli kutandikira ddala ku campaign ze twatandika okukolanga ne batulemesa campaign. Abaana ne babakuba amasasi, abaana ne babatta, abaana ne babasiba. Obwonna bubeera bujulizi. Akaloola katali kamazima nabwenkanya katandikira mu campaign zikatandikira ku nomination. Mwaziraba nomination nga bakamala okunominatinga president waffe. Abasajja bakola ki? Bamusiba.
ne bakuba bano bonna bajowero bonna bakyali ku biwundu buli kimu kyonna. Kale kwegamba nze njagadde bazzaamu maanyi ne mbagamba bannaye nze ndaba wano abantu bonna balowooza mbuno struggle kati ekomye ngeri gye yajja eno gye yeerangirira ye ne mwami Byabakama ne beerangirira kati balowooza mbuno oba struggle ekoze eki ekomye naye tenabakoma tebinaba kuggwa nga bimaze okuggwa pozi byonna nga bimaze okukola ki okuggwa olunaku oluvuddeko omukulembeze yavudde na addressinga bano abakulembeze baffe be bakoze eki be balangirirako. Mujjukire nti abaana bonna abaali beesimbye ku kaadi za Nuupu abasinga bonna tebabalangirira kubanga baali beesimbyewo n'abanene ba Museveni nga tebasobola kukola ki kubalangirira nga bababba. Mwalabye wano bagenda mu kkooti ne baba dismissinga ne bakola ki naye nga kuba nenga tuba era tulinawo be tulinawo era nabo bangi. Omukulembeze yabadde abadressingako kwawo badde njagala nsooke mbatwaleko muwulireko omukulembeze byabagambye ng'aliko original ng'abagamba tebinaba kuggwa paka nga bikoze eki nga biwedde. Kasooke tuwulireko ku mukulembeze biki byabadde agamba bano bameeya baffe ba LCs ba MPs bonna tulabe tuwulireko ku byabadde abadressingako. Abantu ba bulijjo abasiisi ba chapati abavuzi ba boda bamaama bakola mu katale be balonda mmwe mubere eddoboozi lyabwe mubituuseeyo. Nabategeeza mu ntandikwa nga tutandika National Unity Platform. The National Unity Platform ye political wing ya people power. First and foremost tuli people power. People power kitegeeza obuyinza bw'abantu oba amaanyi g'abantu abantu ba bulijjo ffe abeesolawo okuyo okulembera abantu abo twayimirirawo ku lw'abantu abo okutuusa ebirowoozo byabwe. Kyamukisa mulungi tutuli wano olunaku lwa leero njagadde nga sinnatandika kubaako kye mbagamba tujjukire baani be tukolera na birowoozo by'abani bitwetiise basebo ne bannyabo ebirowoozo by'abantu ba bulijjo abatakoma bukomi kulonda abo abasibibwa mu makomera abo abatemulwa ab'essaawa zino abatamanyiddwako gye bali famire zaabwe tezimanyi gye bali wabula nga be batutembeeta okututuusa we tuli era nga tulina okubakiikirira sebo ne bweddirayo n'otuula. Oluvannyuma lw'obbanjulira ensonga abasebo ne bannyabo munzikirize mbayozeyose. Congratulations comrades, mwebale kuwangula. Bwe ntunulira mmwe ndaba obuwanguzi bwa bannayuganda. Olwaleero njagadde okufunza obubaka bwange mu bigambo bibiri. Okusooka nayagadde okubayozaayoza okubakulisa okuwangula kuba twawangula jasi mmwe mwekka mmwe mwalangiriddwako naye twawangula ffenna. Nze kamwa kwogera gwe mulaba mulina kumpita president elect kuba Museveni twamuwangula. Museveni ng'akozesa mwami Byabakama n'amagye ne banne nga bawambye zi TV ne zi radio stations ye wangamya bwewangamya mu ntebe eyo naye talina kubeeramu twamuwangula. I can say that without fear of contradiction that we defeated Museveni decisively. So mbayise kubayozaayoza mbayise n'obbagamba nti tebinnaggwa kituufu tebinnakola ki tebinnaba kuggwa. Bangi nnyo nnyo bafubye okubajja ku mulamwa
Mwami Museveni afuba nnyo okulaba nga wano wetuli awamulemye okusukka abajjawo. Afuba nnyo okulaba nga Bannayuganda ateekawo ekifaananyi tutumuvize ondo. Nedda ssebo tebinnagwa. Museveni twamuwangula era obuwanguzi bwa Bannayuganda bulina okusomebwa nga bwe bulina okubeera. N'olw'ensonga eyo tebinnaba kuggwa. Tebinnagwa n'omulundi n'ogumu. Naye nga tebinnaba kuggwa, mwena mukimanyi nti nga 16 Mwami Museveni ng'alagira Mwami Byabakama bagenda ku TV, kambere precise, bakozesa TV yaffe gye bayita NBS okulangirira, era nawandiise ne protest letter kubanga mu nsi ey'abagunjufu bw'abaawo ky'otayinamu kyewemulugunyamu era okituusayo mu bwerufu fe enkola yaffe. Ne balangirira Mwami Museveni nga tewali results n'ezimu ze basobola tulaga, nga bajjeko internet, nga basibye abantu bonna, nga nze wano majege geetoloddewo. Naye kya mukisa mulungi nnyo nti ebitongole byonna eby'amawanga amagatte, European Union, US n'abalala bonna baavuddeyo ne balaga Mwami Museveni nti tebigenda kubeera nga bya bulijjo. Mwami Museveni teyawangula, naye ng'ebitongole ebyensi ez'ebweru wa Uganda biri mu kubanja, abalina okusinga okubanja yeffe, kubanga nannyini mufu yakwata abakola ki? Having said that, ladies and gentlemen, now you are the leaders. Ebisinga tujja byogera n'abantu, naye mwe ng'abakulembeze obaka bantu benjagala obbawa. Okusookera ddala, when we went out there to compete, initially we had not introduced National Unity Platform, so there were many candidates that wanted to run under the People Power brand. When we introduced National Unity Platform, era nga twagala okufuna candidate omwomu, bangi mwafuna flag, bangi tebafuna flag. Ne mugenda mu kuvuganya, newankubadde mwali mwogera enjiri y'emu. Nga bwe tuze nga tubagamba nti oluvannyuma lwa byonna obuyinza buddayo eringwa mu bantu. Abantu ne bakola choice gye bakola. Manyi nti abangi mummwe mukyalina okwemulugunya, naye abantu ne batuleetera mmwe. Kati tulina mmwe. Tekitegeeza nti be mwawangula baali tebalina mulamwa, kuba mwali mugaba obubaka bwe bumu. Bwe kiri nti tebinaba kuggwa mikwano gyange, ate nga mumanyi nti Museveni ayagala nnyo okulaba nga twawula, kibakakatako mmwe ng'abakulembeze okumakinga sure nti saawa zino tugattingana. It is very, very important to see that we forge unity as forces of change. Banji mwali muvuganya n'aba NUP bannamu, abalala bali mubina birala naye nga bakkiririza mu mulamwa ogwa People Power. Era ne tu-introducinga NUP, most importantly nga twagala okufuna simbo egenda otugatta. Katuli wano olunaku lwa leero, kikulu nnyo okulaba nga tuforginga unity eyo, kikulu nnyo okulaba nga tukwatagana ne bannaffe naddala abo abaagala enkyukakyuka. You are not each other's enemy. We should focus on the problem and the enemy. The problem of Uganda is Museveni and Musevenism. The enemy of Uganda is Museveni and Musevenism. Njagala ekyo mberenga mukimanyi mwenna. Mulabe wa Uganda ye Museveni, si kansala muno gwe mwavuganya naye, si oli gwe mwavuganya naye kuba meeyo oba kuba MP. Ekizibu kya Uganda ye Museveni. Kimusanyusa nnyo okulaba nga tulumagana ng'enseenene. Kimusanyusa nnyo okulaba kati ng'omulamwa gwe muddako gwa oli yannemesa okuyitawo, oli akola ki? Njagala mmanye nzenga nkibagamba n'olwaleero nziramu ne nkibagamba ti ebifo byammwe bye baabalonzeemu tebirina mulamwa nga Museveni yakyali pulezidenti wa Uganda.
era omulamwa gwaffe twajja under the hashtag we are removing a dictator. Ensonga lwaki na stepping out of gye bayita comfort zone nenesimbawo genda mu parliament nga njagala kozesa platform eyo kulwanyisa dictator. Yensonga lwaki tewansanganga muzi komiti za kosase za komiti kyendala lwaki kubanga Museveni bw'ayagala okozesa obwo abakasukire mu crumbs mulwanire obwo nga bw'anyagulula eggwanga. Kati abagezi babuukirawo era nkimanyi nti kati mwe bagezi bannaffe. So kiri very important ne mukimanya. Sawa zino ayagala kuba tekera obufo obwo mu maaso. Anoonya mumwe kati mwe ba elite. Omulama gwe twajja nagwo abantu bali baagala okweddiza nsi yaabwe era balaba nti mumwe kuba mwe bakansalazi mwe bakulembeze abatukira ddala ku bantu. Abantu omulama gwe baliko tebaguvangako gwakweddiza nsi yaabwe. Mbasaba temubeera compromise kuba musobola okubeera compromise nga temumanyi nakumanya. Nga tomanyi kumanya nti ovudde ku mulama n'otandika ogetinga comfortable. Ensonga lwaki mpisa ono omulenzi mumulabe beebana abantu betulwanirira. Mu mbalirira yaffe twabazenga abaana basuka mu 3,000 bali mu kkomera bangi tebamanyiddwako gye bali. Ono David tafunye budde bumalayo naye gye baadde bamusibidde wabaddeyo abaana nga 600. Abo abaana batunuulidde ffe batunuulidde mmwe okutuusa amaloboozi gaabwe. Uganda is not a functioning state. No, it is not. Tebakugamba nti ogeze mu parliament ogenda kukyusa kinene. That is a fighting front. Ogeze ku front kuyimusa nsonga z'abantu naye ng'ensonga esinga obukulu bantu kubajja mu buddu, bantu kubajja mu busibe. Kuba mumanyi nti Museveni kyayagala NRM caucus eringa parliament y'eggwanga. Ate nabo ne baba tebakkirizganyiza naye aleeta amagye n'ezehelikopita ne zeetolola parliament. Si gwe gusoso kiraba. So njagala mmanyi nti you're not each other's enemy. Abantu bwebanga for now oluvannyuma lw'okubba obululu obungi nti mwe bakulembeze sofa betulina on ground naddala mmwe mu Kampala. Lwaki bino mbibagambamu abali mu Kampala? Kubanga muli bakulu nnyo ekitandikidde ku mmwe kibona eggwanga lyonna. Mu kulonda kuno kwabaddewo mwalabye abantu kye bagambye. Mwakirabye n'omuzibe yakirabye. Now it's very, very important that you push that forward. You are not each other's enemy. Nakyogerako ebbanga erisusa omwaka nti buli muntu yenna ng'olaba byakola byanguya okugwa kwa Museveni oyo munnaffe. Wadde wa kibiina ki. Naye omuntu yenna gw'olaba nga byakola bitulemezako Museveni ne bw'abanga kugamba wa NUP oyo mulabe wa ggwanga. Ekyo mbasaba buli omu akijjukize munne. Very importantly. Nabadde nyumyako ne mukwano gwange Dr. Besigye n'addamu ekigambo kye yaŋŋambako olumu era tunyumya. N'agamba nze mu experience yange nzize ndaba nti the biggest enemies of the struggle are the winners, are those that win positions. Njagala okubasaba nti tukyuse narrative eyo mu bikolwa byaffe. Kireme kubeera nti buli awangula ekifo kye oyo baba mpakidde mu mugati mukamwa kusirika. Bannange temuli safe, tewali ali safe. Right now tulina front, a bigger front to even fight further. Ng'ababaka banatula mu parliament ng'omulamwa kulwanirira kufulinga Uganda ne mu council eye Kampala by divisions. Basaba kibere bwe kityo ne mu ggwanga lyonna baganda bange. Kakiri official timuli bakulembeze. Then site katokyakwata bukwasi flag wabula osobola okukozesa akamwako n'obyogera wali ku floor ya council. Abaana ba ghetto bakola banga MP waabwe obanga MP debe bituufu bannange mwenna ba councillors
genda ne confidence eyo ngomanyi nti abantu bakusindise tebalina kyebagamba ate bantu mubadde mubatya naye nga teunga abantu banabana balonda naye kati nga abantu babalonze ki kyebabagamba tewali kyebabagamba twabagamba mission 2021 not election 2021 twatandika ekisinde kya people power ng'omulama gwaffe gwakujjako muyeekera gwe bayita Museveni tegukyukanga mission gye tuliko yakujjako ani yakujjako nakyemalira gwe bayita Museveni ate nga tukikola amateeka tetukikweka tukibagamba lunye era njagala okubakunga buli omu akozese buli ngeri yonna gy'asobola ngeri non-violent ate ngeri mu mateeka okulaba nga tujjako nakyemalira Museveni. Mission twagitandika dda bangi nnyo mubadde mukitunuuliza Kyagulanyi njagala okudisa mbebaza olw'ekitiibwa n'omukwano gwe mumpa naye ati temunfuula ka Museveni kalala no nze siri overall nze nga bagamba nawe osobola okubeera nga nze. My mission is to make sure we create as many Kyagulanyis as possible. Buli omu alere Kyagulanyi so tembitandika bino Kyagulanyi kasagamba no buli omu agamba obubaka bwaffe si bupya era nkwebaza maama olw'okyogerako ekyo obubaka buno si bupya bwa bannayuganda nze nkiikirira bannayuganda era bwenkera ku makya nentandika okujobojja nga njogera bye batategeera nga nkyusa ebigambo byange bonna tekitwala ddakiika so njagala mmanye nti eno mission ya bannayuganda omulama guli clear buli omu agumanyi buli omu agumanyi sigenda kwetaaga kugamba saakera ku makya ne bagamba nti waliwo plan A ne plan B no babeka bampulira nga njogera ekigambo plan B plan eryemu plan A yakujjako Museveni mu buli mbeera yonna yensonga lwaki nkugamba tebinnaba kuggwa munfuno bakyenjogerako. So it is very important that you know it. The plan is to remove the dictator and we will succeed. Kisoboka. Kisoboka. Gamba muno nti kisoboka. Yes, ate kigenda kubeerawo. Mujjukira nti already yali agezaako kiteeka mu bannayuganda nti tewali asobola kuwangula Museveni n'okulonda byabwereere. Twagenda mu kulonda kuno nga tumanyi nti mwami Byabakama mukozi wa Museveni, mwami Byabakama gwe bakozesa okubayiriza Dr. Besigye okumusaako omusango gwa reepu kati yakulya akakiiko k'ebyokulonda. Twagenda mu kulonda kuno nga tukimanyi naye ng'amaanyi gaffe n'obwesige buli mu bannayuganda era ne tugenda ne tumuwangula newankubadde mwami Byabakama yalangirira birala. Ekyo tekyamuleka kyekimu kyasobozesa okumwambulako byonna byabadde ng'alimba abantu. Museveni is an absolute military dictator. Naye ayambadde suuti n'agenda mu UN n'alimbalimba abantu, n'agenda mu European Union n'alimbalimba abantu. Kati ekyo twakimwambudde yasigadde ali bukunya. Tosobola kuŋŋama nti tetwasucceedinze in this step oba mu eno phase. Mwabiri Byabakama n'abaako byayogera naye n'omuntu ayonka akimanyi. So that is clear. We succeeded in that phase. We won him. Up to now, Electoral Commission oluvannyuma tekibeerangawo ne bibalema. Declaration forms twazikuŋŋaanya. Newankubadde nga bakwatanga abantu ne babajjako amasimu gaabwe naye muze mulaba overwhelming evidence all over social media showing the military ballot stuffing, showing police officers and soldiers putting people on gunpoint to vote for Museveni, but we defeated him nevertheless. The presence of all of you is evident. Balwananga kuwamba Kampala, kati kuwamba Kampala kyokulala okusinga bantu. So tukyamuvinga
era njagala okubategeeza nti twagala okukozesa buli kikolwa ekiri mu mateeka, buli siteepu eri mu mateeka na buli siteepu ekkirizibwa ensi yonna okulaba nga tujjako nakyemalira ate nga kisoboka. Banamawulire abamu bankootinze bubi ne bagamba nti nagambye namuwadde mwaka mulamba nga Museveni atufuga. Bajja kufuwa nnyo okukakanya abantu. Omukulembeze yagambye omwaka. My friend, tetusobola kugumiikiriza yadde omwezi. Tetusobola kugumiikiriza yadde omwezi ng'abaana b'abantu bali mu underground babatokyalinga. Bwafa gwe bajjayo gwe basuula mu mugga weetaddamu okulabika. N'omulala tetugenda kubeera bagumiikiriza nga kyali wange Nubian talina musango ali kitalya, nga Eddie Mutwe ali kitalya talina musango, n'abaana b'obuwala bali bajanjaba bannaabwe tetugenda kukkiriza. Ate nga byetwogera byonna biri mu mateeka. Yensonga lwaki bwe bajja ne bakola effujjo ne beetoloola wano era tujja kukozesa ago amateeka gennyini. Weewaawo bwe bali abalamuzi babateeka ku gun point naye Uganda eri part of the global village. Museveni tabatiisatiisa oyo yatya dda. Sabayibo ye n'olwaleero sente zonna beewola neewole. Kati eyo gyazeewola gye twalinyegere bwe tuti nga tumulabisa. Don't fear. You have no reason to fear at all. Okay? Tebandibadde banzitadde naye batya. Yes, bamanyi ensi ebalaba ate bamanyi n'abantu babalaba. Njagala mumanye nti batya nze okujja mu bantu. Balooza abantu bagenda goberera nze nzekka, kumbe abantu bamanyi. Era nammwe abakulembeze njagala mukimanyi ekyo mikwano gyange. So njagala okubasaba mugyewo kiri nti ababa bawangudde ate be baba bakwesa abantu basobole okunyumira obuwanguzi obwo. My friend, temulina kyemwawangudde. Okuwangula okwannamaddala nga bw'obeera kansala ekitiibwa kyonna kikuweebwa 100%, n'emirimu gy'abantu ng'osobola gikola 100%. Bagenda balwanisa, bagenda kufuba okugezaako okukyusa narrative okulaga abantu nti balonda bubi. Oyo nonsense gwe badde nga bagamba abantu mwalonda bubi kati tujja bakolera ngudo. Tebalina buyinza, bannayuganda be balina obuyinza. Era bwe mubeera nga muli assertive, bwe mubeera nga muli confident, my friend, mugenda kuwesa bannayuganda ekitiibwa. So njagala mukimanye ekyo nti abantu batulinamu essuubi lingi. Abantu batulinamu amaanyi mangi. Ate nga nkakasa ndi confident timusobola okutuukiriza ebisuubi abantu bye babalinamu. Mbasaba balinamu mbeera ku social media, mbeera nga sibalaba naye nga mbalenge ki? Nga mbalengera. Nga ndaba mwatandise dda disamoni, mwatandise dda okuubagana, mwatandise dda okulobinga ne ngamba babadde kibalo. Lwaki mugujubana olw'eminwe ng'enkota yammwe, in fact ng'olusuku lwammwe? So kiri very important mikwano gyange kuba n'abantu ababalonda babalaba. Temulina kubeera ba politician aba bulijjo. No. Mukiikirira generation mpya. Mukiikirira endowooza mpya. Ffe tuli banjawulo, bino si bye ebya bulijjo. Era n'abantu babalonda kubanga bamanyi muli banjawulo. Kati eno chance, yeno opportunity, yeno challenge. Mwe okulaga enjawulo gye mulina mikwano gyange. Temuluzinga direction n'omulundi n'ogumu. Temuva ku mulamwa n'omulundi n'ogumu. Oba bye mubadde mwogera ebyabalondesezza nga mbadde mubyogera nga temulina kitiibwa nga bwe bakwata bajja kuba bakutte Masembe Jason yayiwe Makingi kati baba bakutte kansala. Kati balina kye batugamba? Tebalina kye batugamba mikwano gyange. Abantu babataddeyo. Ababataddeyo be bano ba common people. Kati abasibwa, abakubwa, muli kumanyika abantu. Buli omu ku mmwe obululu bumeka owafunye. Omanye amaloboozi ameka g'olina okwogera.
omanyi abantu bameka abakwesiga, omanyi abantu bameka abakwinamu essuubi. Njagala mukijjukira ekyo mikwano gyange, buli woogenda okwebaka njagala omanye nti abantu abo tebakulonda kuba wasoma nnyo, abantu abo tebakulonda kuba abawa ssente, abantu abo tebakulonda kubanga ogenda bawonya abakubi b'emiggo. No, abantu abo bakulonda kuba balina essuubi nti bwe beegatta bonna bonna ne beegattira mu ggwe ogenda kusitula amaanyi gaabwe ogongere kuba abalala ejjeko nakyemalira. So your mission getuliko, it must be very clear to everybody. Very clear. Mazochi bagamba tibatulonza abantu mu mateeka bw'obeera meeya waliwo obuyinza bw'olina okuba nabwo, bw'obeera MP waliwo obuyinza bw'olina okuba nabwo. Mwena mukiraba oba bana bayikira basoose kukwata pulezidenti gwe maalonze ne bamusibira ewaka ne bateekawo n'abasirikale 140. Nze mbadde MP n'ekisanja kye bannonda tekinnaba nakuggwako, nekisobola wadde kwogera n'abantu 5 mu constituency yange. Onegozaako mwana bye bamuyisizza, so temweyibaala mwenna. Naye bwe tunajjako muno nakyemalira mugenda kunyumira obukulembeze. I think I've spoken so much Uganda, but I want to drive the point on. Nusifa wamangende maso muluzungu oba I'll also tell you that there's every effort to compromise you. Every effort, either by dividing you or by outrightly compromising you. They will try to divide you according to political parties. Yes, in Ensonga Kanjongereko, mu Kampala, I know that 41 out of 45 councillors are NUP. But again, we have an FDC mayor. But he's our brother. Yes. He's the force of change. Yes. We should work closely together. Kubanga ne meya wamwe tukiriziganya naye nti mission yesooka ate enkulu yakujjako nakyemalira. So abantu tebabasuubira kubalabanga mulwanagana. Of course babasuubira okubanga eddoboozi eriva mu bantu limubutuusa directly. Ne tebe expectinga kubanga mulwanira obuntu obutinitini obwo. They are going to try to divide you, even within NUP. I'm aware they're already moving a tribal narrative. They're trying to divide you according to your tribes. Oh, this one is a Muganda, this one is a Munyankole, this one is Anacholi, so they shouldn't work together. What kind of nonsense is that? That is for the Museveni generation, not the Kyagulanyi generation. This area is a cosmopolitan area. Yensonga lwaki tulina Banyeko, yensonga lwaki tulina Bakampulira, ng'ate tubaagalira tubeesiga. Yensonga lwaki tulina ba Robert, tulina ba Muhammadi, tulina ba Kawalia Abubeka, tulina ba tulina amadini gonna, amawanga gonna, ebikula byonna. That is our representation as a generation. So don't fall prey to the Museveni tricks. Uyu yatidde, Museveni yatidde, bachali bange yatidde. So he's going to move everywhere to try and divide you. Don't lose track. We are removing Museveni and we shall succeed, I can guarantee you. Let us stick together. Museveni nekino kankibabulire twamuwangudde mu Uganda yonna, just mwabe Kampala n'ebitundu oba ebyetoolodde wano. Abamu mwabadde bagezi nnyo musinga, abalala mwataddewo ekibuli ky'amaanyi. Manyi nti wangi nnyo gye twawangudde e Busoga, e Bugisu, e Kasese, e Kabale n'ewalala. We won square. But they announced sometimes the third person or the second person. Why? Because they wanted to present this as a Uganda thing. Of course it is not. So don't fall prey to that.
In a free and fair election, Museveni yamanya nti standing any chance. Ensonga lwaki yalaba tumutwala n'agamba kati mwe mundeke mwe basekandi mundeke mwe bakibule musoke mundeke mwe mundekazoke nziba akange. But that should communicate to you, friends. It should communicate to you how powerful the people are. Munzijukize mikwano gyange nyongere gyesibeko. Always, as a leader, remember why people voted for you. People did not vote for you, the individual. They voted for what you stand for. And that's why I was telling people that are giving me all those unwanted praises, that people don't support Kyagulanyi. You did not win because of Kyagulanyi. No. Sinze nabawanguza nedda ebirowoozo byetuyimirirako nga nange benyimirirako bebyatuwanguza. Omulamo gwe tuyimirirako gwe gwatuwanguza. Mbeera kibagamba bulijjo ti nange kenyini neva ku mulamo ogwo abantu baba tebakyali nange. Kitegeeza naawe bw'onoova ku mulamo ogwo lwaki abantu bakulonze abantu bajja kuba tebakyali naawe. Abantu batulonze olw'ebiruubirirwa, but most importantly abantu batulonze kubanga twagala kujjako na kyemalira. So never lose track of all of that, friends. Jagala kumaliriza ensonga eyo nga mbategeeza tife kyetukiikirira is what we call a new Uganda. A new Uganda radio presenter nga Moshi gyagenda okuva. Comrade Sebufu n'obumanyirivu bwe nga gyagenda okuva. Akampulira n'obumanyirivu bwe gyanaava. Omuwala omuto, omukyalo omukulu, omusiraamu, omukatuliki, omunaddiini, ffenna ffenna ne tukwatagana yeeyo Uganda empya. Era eyo Uganda empya tugenze tugifuna mu biwagu naye tulina okumaliriza yonna nga tugifunye. So eyo Uganda empya gye twagala mikwano gyange. Finally, many people have been asking, and leaders as well, what next? Kiki ekiddako? Newankubadde mbadde nga ngamba abantu bonna nti bannange yemmwe pulaani y'abantu, pulaani yakujjako nakyemalira. Okay, kati ki ekiddako? Nja kutwala obudde nakyo nkimenyeemenyeemu. One, I've told you before and I'm saying it again, that we are going to use all, and please underline the word all in capital letters. We are going to use all non-violent and all legal ways to remove Museveni. Tugenda kozesa buli ngeri yonna eri mu mateeka ate nga si yakwiwa musaayi ey'okujjako nakyemalira Museveni. Byenjogerako tetuloota biroote, tuzenga tubiraba mikwano gyange, tuzenga tubiraba. Twasooka bisomako edda ennaku nga 2-3 eziyise ab'Emisiri, Egypt baadde bajaguza myaka 10 nga bajjeko nakyemalira. Aba Burkina Faso baadde bajaguza myaka nga 13. Naye abawane Sudan ku mulalo tebannaweza na mwaka nga bajjeko nakyemalira. Ekigeeza byenjogerako biri mu present day, si bya jjo, si bya nkya, bya leero. Era naffe Museveni tugenda mujjako. Kubanga abantu bali wamu naffe, abantu bayimiridde naffe, naye si bantu bokka. Amateeka gayimiridde naffe, ne Katonda ayimiridde naffe. And most importantly, he has no legitimacy. So our mission is to use all legal and non-violent ways to remove this dictatorship. Legal meaning number 1, yali yakwesimbawo. Netwesimbawo kya mikisa mulungi nnyo nti bwe twesimbawo twalwaninga a clean campaign, newankubadde campaign eyo yali ejjudde ettemu, ng'ejjudde obumenyi bw'amateeka, buli kimu kiri documented. Buli kimu kiri ki? Documented. Ensi yonna yakirabanga. Ng'eraba Mwami Museveni nga bamenya amateeka,
ne bajjako intaneti naye mwambi abakama n'atandika nga bamubulira buulizi kakati langirira ndi Museveni awangudde ne zino banatugwamu zikendezeeko kati zongezeeko kati zikendezeeko basooka kulangirira awangudde ne balyoka batandika okubala obululu. So mikwano gyaffe bangi wano mu Uganda n'okwetolola eggwanga. Many friends here in Uganda and all over the world have been asking whether or not we shall go to court. I'll tell you, friends, that there have been two schools of thought. One side of thought was suggesting that going to court is a wastage of time. Why? Because they know that General Museveni is the one that appoints the entire bench in the court, in the Supreme Court of Uganda. And they've learned from the recent history, 2011 and 2016, in the petitions by Dr. Besigye and Amama Mbabazi. And indeed, it was noted by the former Chief Justice of Uganda, Professor Kanyamba. He said it was clear that they had to annul the election, but again, they were intimidated by the military. So people are thinking that it's a waste of time going to court. In any case, it would give another stamp of legitimacy to the dictatorship. But again, there's another school of thought that says, wait, this is an absolute dictatorship. And it's the same dictator that appointed Mr. Byabakama, who you knew was used against Dr. Besigye to implicate him for rape, who you knew right from the beginning that he was against NUP, castigating us for using rape and appearing outrightly biased. He is the same person that blocked me from campaigning. He is the same person that has been clearly paying allegiance to the regime. He had to go to General Museveni to seek permission to carry out what they call a scientific election. But we went into that election because our hope is not in the Byabakama's hands. We wanted to expose them, and sure we did. So they are suggesting that because we have overwhelming evidence that we won fair and square, we have overwhelming evidence of electoral malpractices, it is important to present it on a formal court and either achieve an overturn of this election or also strip the judiciary naked. Kakiteke mu Luganda. Batubuuziza bannaffe wano mu Uganda ne bweru wa Uganda oba tunagenda mu kooti. Wabaddewo ebirowoozo bya mirundi ebiri ng'abantu abamu bagamba tugenda mu kooti okwabira Museveni okubba obululu kyakumala budde kubanga Museveni yalonda abalamuzi bonna tunulira abalamuzi Owiny Dollo abadde MP wa NRM babadde ba minisita la Faith Monda n'abalala bonna kakati bwotwalira omusango ate bagutyemule bagusale bagambe Museveni yabbye obululu era nga bamanyi tekooti eyo bw'otunula omusango gwa 2011 ne 2016 owaali gwa Dr. Besigye n'Amama Mbabazi nga balabira ddala ekooti enkulu eya Uganda esala by'amatankane kubanga abalamuzi Museveni abalonda era nga neyaliko Ssaabalamuzi w'eggwanga Professor Kanyamba yakiwandiikako mu kitabo kye njagala obakunga mu kisome bakiyita The Joys and Pleasures of Being Who You Are. Yagamba nti abalamuzi bonna baatula ne basalawo nti mutuufu okulonda okwo kwalina okusazibwamu naye baatisibwa amagye era ogenda okeera ku makya nga banne be basazeewo okulonda kusazibwemu nga beekyusiza era ne bigenda bwe bityo. Kale no nga bagamba tugenda mu kooti kubanga ate okuyamba Mwai Museveni aveeyo agambe kati Bobi Wine twamuwangula n'agenda ne mu kooti naye ne tumuwangula katuliwo mu butuufu. Naye ate abalala ne bagamba nedda tumanyi nti kati lino eggwanga lya bannakyemalira Museveni yawamba eggwanga n'awamba n'ebitongole bya gavumenti byonna. Naye era ng'obubaka bwe nabawanga nga tumanyi nti mwami Byabakama oyo gwe baakozesa yali prosecutor
mu musango gwe basibirako Dr. Besigye nga bamuwayiriza okukwata omukazi. Yali mwami by'Abakama. Yali mwami by'Abakama. Mugende musome ebyafaayo bye. Naye kati ne bamusitula ne bamuteeka wano nga yasala waani awaabudde okulonda. Era mwamulaba mwami by'Abakama nga gyagamba temulina kukozesa langi ya redi kubanga langi y'abantu balala. Yali mwami by'Abakama eyakwata ekkubo. Of course mu bumenyi bw'amateeka n'agenda n'abuuza candidate omu ng'ayagalamu olukusa ateeketeke kye baayita scientific election. Yali mwami by'Abakama yatukolokota nti tumenya amateeka ga covid n'ayita bakandidate bonna naye nga tayise Museveni. Yali mwami by'Abakama mu bumenyi bw'amateeka n'agamba nze kati ŋŋaaniddwa okukola campaign mu district ezaali zeetooloddewo. Yali mwami by'Abakama eyayawukana kwate gwe twali tuvumirira ennyo mwami Kasujja. Si Kikundu, yali Kasujja yakera ku makya n'agamba nti amagye bwe gaba tegavudde mu kulonda ngenda kwongerayo ngenda kusazaamu okulonda kuno. Yali omugenzi Azizi Kasujja. Naye mwami by'Abakama n'alabira ddala nga amagye gawambye okulonda n'asirika kyokka nga mulamuzi. So bwe twagenda mu kulonda nga mwami by'Abakama ye ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda. Era abantu abalina endowooza ne bagamba twagenda mu kulonda nga by'Abakama yakola ki? Yakulira akakiiko k'ebyokulonda. Naye ng'obwesige bwaffe tuli mu Bannayuganda era abalonze overwhelmingire wadde mwami by'Abakama yakoze byakoze kakozesebwa mwami Museveni kitwa akibinze tika tewakyali akyalina kubuusabuusa. N'olw'ensonga eyo nga bo bagamba nti kikulu nnyo kubanga tulina evidence etayinaayina twasobola okuŋŋaanya declaration forms ezikunukiriza 3,000 ekitabangawo mu Uganda. Tebamanyi ngeri gye twakikola ekyo sijja kibabulira. Most we tell them says a Robert of style that netuzikuŋŋaanya ne tulina evidence bangi muze mugiraba ku social media ng'abasirikale batikinga obululu ne babuteeka mu box ng'abapoliisi batikinga obululu ne babusa mu box n'ebirala bingi nnyo. So nga bagamba nti engeri gye tulina overwhelming evidence eyo kikulu ne tutatula butuuzi nayo tugiteeke mu maaso g'abalamuzi newankubadde tumanyi nti Museveni abawa emirimu newankubadde waliwo okukkiriza nti nno bali already compromise tubakyalenjinge nga bo bagamba nti tusobola okufuna ebintu bibiri either abalamuzi ne basala amazima ne bagamba okulonda kuno kusazibwemu nga bwe kyakolebwa e Kenya ne Malawi oba ne tubalabisa ensi yonna nebalaba. So njagala bategeeza mikwano gyange titukyakubaganya ebirowoozo ne bakulembeze bannange n'abantu ab'enjawulo era nga nja kuvaayo mbategeeze ekinaaba kisaliddwawo ku nsonga eyo. Naye njagadde nnyo mu ki understanding ate nammwe mukimenyeremenyere abantu bwe batyo. Njagala nnyo ensi yaffe tutambulire wamu nga omuntu wa bulijjo ategeera what exactly is happening. Abantu baleme kubeera disconnected ku ngeri gye bakulemberwa nga bamanyi buli ekigenda mu maaso kubeera ensi yaabwe. So let them be the bosses. Ensonga ey'okubiri mikwano gyange ebyo byonna nga bikyakolebwa njagadde mumanye nti mmwe abantu babalonze. Tekibeetagisa genda mu kugamba nti nyize kulayira nyize kola ki. Njagala basindika mutandikireewo bassebo ne bannyabo okugenda okuorganizinga abantu bammwe. What are you organizing your people for? I want you to organize your people for moral, constitutional, legal and non-violent civil resistance against the Museveni dictatorship. Kuba muli bakulembeze omulama mugumanyi njagala tuteeketeeka abantu baffe buli omu mu constituency ye afuuke nga ggwe, because the duty of a leader is to multiply your thoughts and your abilities into your people, into the people you're leading. So mugende mwekolemu omulimu ogwo, temutiitiira. Abantu betutya tebatutya emirundi 10 okusinga bwe tubatya. So abantu baffe mubateeketeeke mubeere bakulembeze, torelaxinga burelaxinzi wabula connectinga ne banno ne bwoba tumanyi kyakola. Let us keep together, let us be a team.
buli omu abeere ng'ayiga ku munne. Ky'omanyi kiyigiriza omulala, ky'otomanyi kibuuze ku munno. Let us be a family. Let us be one big family, friends. We can do that. Tuli wa mukisa nti ku generation eno tokyasobola to identifyingira ku ddiini oba ku ggwanga oba ku kikula. So it is very important for us to connect. Njagala okusembayo nga mbagamba mikwano gyange. Nze simanyi oba nzikiriza nnyo mu byendaba. Naye nze ndi confident nti very soon Museveni agenda kuba nga tufuma bufume. Very soon Museveni will be forward. Very soon. Era nze mbadde wano nga mwogera nze nga nkuba kafaananyi ndi mu kulowooza ku alternative government. Nyayinza okubeera minisita. I'm thinking about a new Uganda. I'm thinking about a new alternative government. Era namwe yemmwe kyali kyenjagala muve wano nayo. Njagala mwerabe nga muli mu gavumenti kuba muli gavumenti. Bino si bya kusaaga. Bwe twali abato twabirootangako buloosi nti geto gavumenti katuli Uganda ne government. Era temwetunuulira nga ba opposition. No, aba opposition balina kuba Museveni n'aba NRM ne banne. When you are government, the people of Uganda voted you into power. And the people of Uganda will assert their voices very soon. Omwami Museveni. So, njagala obasaba mikwano gyange. Mutwale obudde. One, mwetunde nga bali mu government. But two, mwetunde nga a very serious government. A very productive government, a very helpful government, a very connected government to the people. One, winning more of the people's trust. Nga si kumanya bizibu byabwe na kubyongerako n'engeri gye tusobola okubigonjoolamu. Era ekyo kijja kujja nga mukwataganye wamu. Mutwale obudde muyige. Manyi many of us are learning on the job. So mutwale obudde muyige. Okwagala okuyiga tekitegeeza butamanya. Kitegeeza nti omanyi oyagala okweyongerako. Otegerera omuntu omugezi kwe kwagala kwe okwongera okuyiga. Take time and read. Just reading the Constitution alone and understanding it is a very small book. Njagala batasina mwena. Go read the Constitution of the Republic of Uganda. Ojja kubayo ate ng'owanise n'ebbango nga Constitution ejetuwa obuyinza bungi nnyo. And then take time to read as much as possible. Read those papers that you get in council. Understand the governance. Kuba mutandise kati naye nze mbalaba wano we muli siwe mulina okukoma. Banange muli suubiri abantu. So mutwale obudde mu understanding ate nawe kyoyize genda okibreakingire down abaana. Twaha kyoyize genda okibreakingire down abaana bakimanye. That is the best way for us to transform this country called Uganda. Museveni mutandika omulabira mu past tense. Twetunule government egenda okuddako mmwe ng'abakulembeze. Kuba Museveni agenda gwa ate mu bbanga eritali lya wala naye bannayuganda balina okubeera nga balina government egenda okubakulembera. Nga tulina optional policies. Nga tulina optional alternatives. And that is you, friends. Ladies and gentlemen, bana nsanyuse nnyo okufuna omukisa ogwogerako nammwe. Njagala kusembyayo kye natandise nakyo ekyokubayozaayoza olw'obuwanguzi, ekyokubajjukiza nti tebinnaba kuggwa, ekyokubajjukiza nti tuli bakozi b'abantu, muli bakozi b'abantu. Temwalondeddwa just kuvimba, no. Mwalondeddwa kukiikirira abantu, kuweereza abantu. Amaanyi g'abantu abo abakulonze gakuŋŋaaniramu ggwe. Buli w'osukuka lowooza ennamba y'obululu gye wafunye. Abantu abo bonna bakukkiririzaamu mukwano gwange. Abantu abo bonna bakulinamu essuubi. Ate tewali muntu ayinza kudisappointinga okuggyako ng'omwesize nnyo.
There's a very thin line between love and hate. So, njagala abantu abo baleme feeling disappointed. Njagala abantu abo bamanye nti ddala ffe Uganda empya. Wakati mu kusoomozebwa, wakati mu kulemesebwa, wakati mu kwagala ogulibwa, njagala obbasaba mu standing firm. You are the leadership. Offer leadership to the people. Offer leadership to all of us. Offer leadership to the next generation. Bana abaana bayiwawo omubiri. Twongere obbawo ensonga lwaki balina okuyiwawo omubiri. Sagala mbeerawo ku social media nga ndaba ba activists nga complaining about the leaders. Tetubawo nsonga complaining. No. We must not become the usual politicians. Abantu bakowa ba politician bannange. Abantu bakowa ba politician. I request that you be leaders and not politicians. Tugenda kuweesa abantu ekitiibwa, abantu bagenda kufuna ensonga. Lwaki Museveni gw'obadde olowooza nti wakugwa mu wiiki emu ng'agwa mu nnaku ezitano za wiiki? Ffe tusobola okuwa abo abaana amaanyi n'ava mu kkomera n'atandikira we yakomye. N'enkya n'eruli. Bannange njagala obbeebaza, njagala obbasabira Katonda abawe obugumu, abawe amaanyi, abawe obwesigwa eri abantu, but most importantly, abawe empisa. Take time and learn our values as the National Unity Platform, which number one is discipline. Let us be disciplined. Let us be reliable. Let us have integrity. Let us have fidelity. But most importantly, let there be service. Let us serve people. Ekyo bwe tunakikola, banaye mujja kuba mumpeeseza nnyo ekitiibwa. Mujja kuba muweeseza Uganda ekitiibwa. Mujja kuba muweeseza generation yeno ekitiibwa. Mujja kukkirizisa abantu naddala abantu ba wansi ti ddala Uganda esobola okukyuka. Tusobola. Museveni kyayagala tubeere si kye tuli. We are much greater than that as a generation. So let us use this opportunity to exhibit it. Banaye mwebale nnyo mwebale ddala kumpuliriza. Mukama abampeera omukisa, Mukama abagumye. Mweyongere okwadvocatinga n'okwagitatingira bannaffe abali. This is a road that few Ugandans wish to follow. A gravel track which leads to the home of opposition leader Bobi Wine. His house has been cut off by troops and riot police, and members of Mr. Wine's team have been stopped and beaten. There's no such a thing as protective custody. But a pair of lawyers who pulled up before the police barricade told us they were determined to get through. We know that his home is not a detention center, and we know that it's a private property, so we're going to try to see how we can access it. The lawyers edge slowly towards the roadside blockade, designed to muzzle the popular politician, they argue, after a contentious campaign. Although the police say Mr. Wine's being protected for his own safety. Has rights. And one of them is access to his lawyers, especially now that he's under detention. We need to take instructions from him, and this is standard. The commander made a phone call, then said no one's getting in. How can you say that the lawyers cannot We have our access him? police spokesperson who is there. You can contact him and give the details. Okay. The lawyers were baffled and frustrated when they left. Just wondering what you make of it. Oh, this is futile. We cannot access him. Even people in police cells are accessible. An impromptu press conference was convened under the watchful eyes of the security services. They're just here like mannequins. They can't talk to you. They can't say a thing, which is very disturbing. But our lawyers will let you know how we are going to proceed on these matters. The lawyers are still having their press conference over there, and a company of troops have appeared from a thicket of trees and walked directly past us. And I have to say, the atmosphere is really intimidating.
Bobby Wine was contacted by phone and said the situation inside the cordon was desperate. We have run short of food supplies, but when my wife tried to go to our garden to pick food, she was assaulted by the military. The only practical plan now is to inform the world to see that fellow citizens of the world can help us. The authorities have done this before. 5 years ago, the then opposition leader was detained for 40 days after an election. But there is less tolerance at home and abroad for dictatorial practices like these. John Sparks, Sky News, Kampala. Known more popularly by his alias Bobby Wine. There has been a strong critic of President Yoweri Museveni, who's been in power since 1986. Dear people around the globe, I'm addressing you as a Ugandan in the urge of telling the world a story. The story is about Robert Kyagulanyi, also known as Bobby Wine, known for his music but leading what they call the struggle for freedom. For the ones who don't know anything about Uganda, we are the youngest population in the whole world, with over 80% of Ugandans below the age of 35. That's approximately the number of years our current president is in power, but that's also Bobby Wine's age. We Ugandans all know Bobby Wine because of his music. The music that he starts producing in the late 90s from a small town center in the suburbs of Kampala.